nga mwebale okutuuka ku mwaka ogumalako. Sobatangaze mu omwaka 2022 nga tukukube mabega kukuyisiza. Tegubadde mubi nebaza Katonda. Weewaawo ebibi bibeeramu naye byo kasita Katonda abikuyisaako n'okumalako ng'oli mulamu. Obulamu kyekikulu and I'm so grateful to God nti obulamu nkyalina. Ewali obulamu buli kimu kisoboka. Tungonze songo nga tonagenda. What is story behind the song? Ogonja omuntu eno ofuna ekyaminoga naye baaba banise ngonze okitegeera ate ekyo kyetaagisa mu buli mbeera maye olusukka lubya nnyo ebintu naye ng'ate okyandigonze nekiggwa mumufuka ekifaananyi ekitambula Fatiredi wa Sebunya ekifaananyi kyatambula nga kirina ne tata wa baana bo ekyo ekifaananyi osobola okyokulako era kyajja kitya abantu babeera surprise mu audience. Essaawa eno wandimbuuziza bya mwaka guwedde gutya biki byenkozeemu nembuuza ekifaananyi nekyesirinamu kiba ndaba nga tebigatta. Mukwano sigala ku mulamwa manyi muvaako onywedde kireero. Okay, Rema, let's talk about the song Ngonze. Banji bagamba nti omukwano gwo otandise okuteeka competition katoleeta luyimba ku luyimba. That's why you say omukwano is not a competition. Bane omukwano gunyumalako mugukyaya kale era n'abayaaya abagutamya abantu naye nga bw'osanga omuntu n'akwagala bulungi bakuyitaanise bwani. Story genius kwoli kuno omuntu n'akwagala bulungi oligwa neddala kubanga kakuli omukwano gunyuma guwomerera. Love is sweet kale eri abagita ne batta the whole name like ne batta ekitiibwa ky'omukwano naye omukwano nga mwana yagukulungidde ati n'agukupata mama. That's about omwaka guweddeko towanise ate omuyimba omukyala adalinamu ennyimba ezitambula. What should we expect 2023? Nga bwe nkugambye nti bulamu bwokka buli kimu kisobola Katonda obuyinza kasita kuwa obulamu bino ebirala byonna bisoboka. Bingi bibaddewo industry yaffe ogirabye okusingira ddala nti ebadde so competitive nga mulimu enkokola nnyingi ennaku zino nti bangi abayimbi beesaba drop nolaba babeerawo omukwano ne relationship ya industry olaba nti okudda awamu nga industry tuli mu kwesimba bumu. First of all nkyebaliza Katonda kubanga ddala bambi abayimbi okwawukana okumukola emabega eyo ennaku zino abayimbi bakwatagana balina obwasseruganda balina obumu ate nga bulijjo kyetusabirira naffe kyetwagala nekyo baza Katonda yatwanukudde nti finally tuyinza okuba nti si kyekiri awo nti kituuse we twandyagadde kituuke naye at least tuli mu jani yaffe ey'okuba obumu tukwatagane ate nga tuba obumu geemaanyi. Kyasinza okwagaliza okuba ng'oli mu mirembe mu ssanyu n'okumuvinga omwo bingi byatambulaawo audience osogikiryalinga mbwate Rema akyawaganye ne Amuza. Can it happen? Nange Mwami Sebunya bamukyawa olw'omwana bamukyawa nze ndi wakufumbamu mumanye oli takyayika naawe. Mpulira essanyu ly'amaanyi era munaye neyanziza nnyo ekitiibwa ekyo n'omukwano gwenfunye nsiimidde ddala nzaani music wange olaba anyumira omutanda n'asiima kitegeeza nsobola okutuuka ate ewala ennyo n'okusinga ku kye nasuubira so nsiimye nnyo omukwano n'ekitiibwa omusajja omuganda sinza teri bigambo bisobola kuwolesa kusiima kwendiko na ssanyu lyendiko kuyimbira kabaka waffe. Bingi byatuukirira saasuubira nti ndituuka wentuuse saasuubira nti abantu balinjagala nga bwe banjagala saasuubira nti n'okuyimba gusobola ofuuka omulimu ne gumala ebizibu byange n'ebyabannange abasinga okumba ku mutima so nkyebaliza Mukama n'obuwangazi bwampadde sofamu nabo mbwebaza. Yes. Okuyimbira Ssaabasajja Kabaka kyekitiibwa abayimbi bonna kye bakyasinza okulwanira. How do you feel era kiki kigenda okwongerako music leaguers and career today? Nze ndowooza kyongedde okulaga ekisa n'omukwano gwange eri Obuganda ng'omusajja Omuganda kwegamba okubeerayo n'endowoozebwako ku career yange ekyo kiraga nti nina obuwagizi kwegamba okuva ne mu taata baffe bakulu baffe nga okutuuka ku kabaka waffe okuba nti asobola okuzannya akayimba n'akawa obudde n'agamba omuyimbi oyo mwagala jja nnyimbire kwegamba
kiraga nti amadaala tugenda kulinnyira ddala mangi kasita ate bataata baffe abo baba nga batukwatiddeko ne batuwa platform ng'eyo n'agamba jangu onnyimbiremu nnyumira obuyimba bwo kitegeeza there is more in the box for us. King of East, you are blessed kuba in Mayanja family mwena muri animal, big animal in music industry. Naye chensuubira nti ye gwasose for this chance and blessing. How do you feel kuba mu family mwena muri bamaanyi? Of course ekitiibwa era kidda eri Mukama Katonda ne kidda eri Buganda ne kidda eri family yange ne bafaane bange. So family yange era ne baganda bange mwebali era kitiibwa kya ttendo nnyo kyembaweesezza olwaleero okuyimbira Omutanda ng'asiimye munnange. Kitiibwa kya ttendo nnyo era taata wange kasubire nkuweesezza ekitiibwa ne mama wange ne bafaani bange mwenna abanzikirizaamu okuva omulundi ogwasooka era Buganda nsobonyongera okugamba nti neyanzizza nnyo neyanzege neyanzizza nnyo era kyova olabanga mbadde nnyimba bwenneebaza nga nyongera kweyanza. Emyaka gyonna gize gigobereganye nga King of East oli enyimba si lumu si bbiri si ssatu ng'okubira ddala naye omwaka 2022 bayimbi bangi bategese tonyeze era abantu abasinga babeera surprised okuba nti wabayitako buyisi n'otabawa show concert wabaali balinze. Nasalawo ngende ne Golden Tour border to border era tukubye ebisaawe bingi mu Uganda lwaka for some reason ekyamawulire n'abamu baganya kiwa obudde naye nga si kyangu era bwe kiba kyangu. I hope so many are inspired and I want to see so many more doing it. When ndikubye cricket over nkubye cricket over nga 3 mu Uganda si kyangu naye so kyenyinza obagamba nafunamu obuvune ne vivi lyange nensalawo nkole tour kuba yali esimbudde but next year on June 9th concert egenda kubeerayo era ngenda bayita olw'okusaba kwammwe baganda bange mikwano gyange mujje mumpagire naye nga yes n'abagaba credit mu center mutunulire ebigenda mu maaso mu ggwanga yonna mujja suwa bingi mujja tulya bino. Ekirowoozo kya 3 days okyakirina? Ekirowoozo kya 3 days zaali 2 days. Okay, that 2 days. Simanyi njagala ba surprisinga ekisinga obaleeta eyo abantu kuba nti tebamanyi bigenda kubeerayo kati bwe ntandika ate okusosoterera ku bigenda okubeerayo olwo tiketi yange beesala ebbeeyi naye nga June nga mwenda mwetegeke kigenda kubeera nsasagge mu ggwanga mugenda laba amaanyi ga Pallaso nze amaanyi gange gali mu bantu. Nga tumaliriza Pallaso, this is the last experience yange maaso ga Kabaka. Ntidde sityangako nga ngenda ku stage nga bwe nesise nene ngamba guno omulimu gwange gwe guntuusizza wano. Ennyimba ze yasiimye nzimuyimbidde ezimu kuzampeereddwa era nensanyuka nnyo olw'obudde bonna bwe bampadde ku stage nensobola okuderivaringa naye kugamba ebadde yanjawulo nnyo. Many talents are coming bangi bakwegomba era abayimbi bangi bajoyinize this 2022 bayimbi kyosobola tumenyera n'ogamba ebyaddala bakozemu bulungi. Abayimbi abakoze obulungi b'ensima waddeyo Alimpa Ronald, Jose Chameleon, Wizo Manizo, nange nga mwendi Pallaso, King Sa, B2C, Bebe Cool, Joey Landa, Grenade, Winnie Nwaji, Azawi. Obugambo bwange obusemba banange mbagaliza omwaka omulungi mbasubiza nti nga June 9 mbesunze ku Lugogo Cricket Oval mubadde bakabinyo bakyali bange Katonda tuvunusiza bingi ate tugenda kuvunuka bingi na bidde wendi abantu basima wino tunayimba bulungi. Munange ngabona batinga we
semeza Kunteka kumpi mukama semeza Semeza Mukama mugabane busembeze Kumaka wafa bafe mukama ikumusaba Muba boti Eziti muma kubonizi Bonizi wamura Eziti muma kubonizi wamura Mikwano kapalesa muliwa Happy New Year! Oh la 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 la!